zibadde tezinnabera ssaawa 5 endaganye kooti kwebadde erina okutandikira omusumba Robert Kayanja owamirako Center n'atuuka ku kooti eya Mwanga 2 gy'abadde azze okuwa obujulizi mu musango gwavunaana abavubuka 9 bagamba nti basaalimbira ku kkanisa ye kosa okumwogerako ebijweteke mpozi n'okumulumiriza nti yabasiyaga. Essaawa endaganye olutuuse 5 omusumba Kayanja ne yeesowolayo n'ayingira akaguli wamma n'atandika okubitebya. And volumes to study. Let counsel consult their clients and be ready to cross-examine this witness today. I therefore overrule the prayer for adjournment. Kayanja ategeezezza kkooti nga bwe waliwo abamulima empindi ku mabega n'ekigendererwa eky'okwonoona erinnya lye mpozi n'ekitiibwa nga bamwogerera nti yasiyaga abavubuka bano newankubadde nga ye agamba nti abavubuka baali bapakasi nga bakola ku ffaamu ye y'Ekiryandongo era nga bano basooka kumwogerako nti baali bamubanja kyokka kyamwewunyisa oluvannyuma bwe beekyusiza mu kitinga embazzi ne bagamba nti yabasiyaga. Abantu 9 Kayanja bavunaana kuliko Ligani Ssentongo, Labibu Khalifa, Alex Wakamala, Moses Tuwine, Martin Kagolo, Israeli Waswa, Agule Kanene, Mpozi ne Jamiru Mwanda. I have noted that after hearing the third witness in this case, defense counsel started seeking leave of court to examine the third witness on another adjourned date. The reason advanced, among others, was either the defense counsel was not feeling well, or that the state took long, like 3-4 hours reading a witness. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala omusumba Kayanja okulabikako mu kkooti mu musango guno okuwa obujulizi ekireeseewo embeera n'okwebuuza wa gye binaggweera.